Tandise twategezeddwa nti gwatandise essaawa 7 ogw'emisana olunaku lw'ejjo naye nga abatuuze bagezezzaako kubanga abannyini nnyumba tebabaddemu naye abatuuze ne bagezaako okulabika nga bafuba okulabika nga bazikiza omuliro so gets ne bazimenya ate ne bakubira nnyinimu kwegamba abatuuze kyembeebazaako okusooka kwa byonna bakoze bulungi kubanga omutuuze teyabaddemu naye ne bafuba okumenya geeti okulabika nga bazikiza omuliro okulekawo ebintu ebimu ebikoze eki ebyasigaddewoko akatonotono okutwaliza awamu ate ng'era tetumanyi kiki kyabaddewo kituufu naye nga tukkiriza nti poliisi egenda kukinoonyerezaako ate era ekizuule ate n'okwongera okukaabirira eri gavumenti okuyamba muntu munnaffe mutuuze munnaffe ow'ekitundu kino eno ekyekawanda kulabika nga naye at least afuna waasobola okulabika nga awuguka oluba mu kiseera nga kino eno. Poliisi kyakitwalidde budde ekyokutuuka nfo kino y'amazzi okutwaliza awamu poliisi kubanga nategeezeddwako nti bagikubidde ku ssaawa mu 7 naye netwala ndowooza ekiseera kya ssaawa emu yayanguyeko okutwaliza awamu okusinziira ku bulijjo nga bwetuuka kubanga yatuuse essaawa nga 8:30 ekyasinze okugiblockinga was the what yabadde weyabadde 8 nga bablockinzeewo kaŋŋambe mu ngeri bwetyo. Zezaaliya Nakabogo wamanyi nga Ajati w'omudaale n'Ekirinnya Bigo twagubiddwako ekiko neiba waffe ennyumba we yakutte munnange naffe twalabye mukka tetwategedde oba ki omukka nga guyise mu nnyumba ne tudduka banneiba ne baleeta ennyondo ne tukuba ekufulu banneiba ne baleeta ennyondo ne tukuba eri geeti eyo yabadde wali ne zeggula ne tuyingira emmotoka yabadde awo ne tuzikiza amazzi ekibi nga temwabaddemu mazzi naye twasombye ng'ebidomola nga tuzikiriza mama omuliro nga mungi ne tulemererwa banneiba ne bataasataasako ebimu ne babijjayo naye twalemereddwa paka we yakutte ne tuggyayo ebimu ne tulemererwa ebimu ne bisirika. Ate tulina sisobola nakugamba nti kino kuba twalabye mukka kuba buli omu yadde mu maka ge abeeno ne balaba ekikka abeeri ne balaba ekikka ffenna twadduse kiwalazzima okujja naye nga tetwagambye nti oba tulabye kasasiro tetulina kyetugamba nti oba kino. Nabadde ndi ewaka neebaayo omwana bamuyita Liganya ali akolera wali wa neiba nampita n'aŋŋamba goyine essimu ya Uncle Davis dduka ennyumba eggwejja kati bwe twatuuse nasanzewo abaami banneiba ne bakoona ekufulu ku geeti entono ne bakoona neyo geeti ennene ne basindika ne tuyingira naye nga omuliro tugulaba gufulumira wano mu ddinisa kati wano wabaddewo emmotoka kati nga tubagamba waakiri mutaaseeko emmotoka kubanga kigenda kuba kinene nnyo ate n'emmotoka naye ejje kati ne bakoona emmotoka endabirwamu ne tugisindika naye nga tesoboka emmotoka ne bagikoona endabirwamu ne tugisindika ne tugifulumya yeebweru naye ng'abaami ab'okukyalo bwe basomba omusenyu amazzi ku ttanka bwe bayiwa mu nnyumba naye amazima ne kigaana naye Mukama yatuyambye emmotoka yo neefuluma kati ne tubeera awo ne bitusobera naye nga ye Uncle Davis nadde namukubidde dda ebyo nabyo twabikoze nga Uncle Davis ye mmaze omukubira nangamba mama Mire bireke nange siina kyakukola ndi wala kati emmotoka bwe yafulumye abantu ne banyiikira nga bayiwamu amazzi mu nnyumba naye ne kigaana twagenza okulaba poliisi ezze n'ekimotoka ky'amazzi naye nga tebakyalina kyakutaasa ye ennyumba yayidde neggwaawo tewali kintu kumpi kyafulumyemu byonna byaweddewo byonna. Erinnya nze Musisi Ismail Kalyowa
nga nze kansala wa Maganjo B era Deputy Speaker wa Nabweru Division. Mu kiseera kino tuli mu kiyongobero wano, neighbor wange yafunye obuzibu, ekizimbe kino nga bwemukiraba kyakutta omuliro ogw'amaanyi olunaku lwajjo obudde obw'emisana, mu budde obwo afternoon time ne nkikwata omuliro. Nze nabadde nakubya kulonda nenkubirwa essimu mukyala wange nangamba ennyumba ya neighbor ekutta omuliro. N'amangu ago namukubidde teyabaddewo, nangamba ali wala, nenkubira omukyala we naye nagamba ali mu tawuni. Ne tufuna akaseera kazibu nenkubira ba neighbor baffe abali okumpimpi basobole okutaasa, era bagezezzaako ekisoboka naye tekyasobose kubanga ennyumba bagenze okulaba omuliro ababadde abayise nga guli waggulu nga tebakyalina kibataasa. Mu butuufu munnaffe tumusaasira nnyo, yafunye ekikangabwa kinene. Ono neighbor wange tuwangadde naye bwana ekiseera, musajja muntu mulamu, musajja wabunaanyizibwa, musajja akolaganika naye ekizibu kino tetumanyi kyavudde ku ki, oba ku masannyalaze oba ku sola oba tetumanyi mazima, oba muntu ng'alina engeri gyayingidde. Ate wano waliwo kamera naye ndowooza nazo tezirina footage yenna talaga nti no waliwo omuntu eyayingidde, tetunnakimanyi. Naye nga bwe obuzibu twafunye mu kitundu kyaffe wano. Mpozi ekirala nkubiriza nnyo abakulembeze baffe bassentebe b'ebyalo bannaffe abazimba ne batalekaayo road reserve. Gye emmotoka yabadde eremereddwa okuyita waggulu awo, waliwo omuti gwa ffene oguli ku mukubo gwetaaga n'okusigulawo, ate nga n'ekisenge ky'oli yakizimba kumpi n'akituusiza ddala eno. Emmotoka yabadde eremereddwa okuyitawo, yatutte obudde buwanvu ng'ekyanoonya ngeri gyeyitawo. So nkubiriza abakulembeze bagambe ku batuuze okulaba nti basobola okuzimba nga balekayo road reserve. Amanya nze Muwaya Davis nga nkola ne NRM Electoral Commission ekulirwa Dr. Tango Doi ekyaddondo road Port 13. Wano we waka wange naye tegakyali maka amazima kubanga gaayidde, saasigaza wadde akantu. Bankubidde essimu jjo ssaawa nga 7 nga baŋŋamba nti ewo wayidde wonna wonna, naye amaanyi gampeddemu ne mu kujja nazze mpola kubanga nadde ndi mweralikivu nga simanyi kiri eno. Naye kirungi nadde mmanyi abaana tebali mu nnyumba kuba baadde bagenze ku dduuka. Nkimanyi tuli mu kaseera ka byakulonda bya bufuzi, naye ndiwo NRM naye simanyi community gye mbeeramu ab'Nuupu bangi, naye saagala kubaako ne gwe mpaayiriza, naye nga mu kulaba alabako wano kwendaba ennyumba yange bakabaayokyeza njokye. Kuba nyinanga ebintu bibiri byendaba, waliwo ebisumuluzo by'emmotoka eradde ewaka twabirese mu nnyumba mu kisenge, twabisanze wabweru nga bigudde ng'ate akasumuluzo tekaliiko. Then waliwo ne kawaleti akabadde mu ssente nako tekaayidde ng'ate tukasanze mu nnyumba ekiro kino, ennyumba eyayidde okuggwaawo. So simanyi, saagala kuwaayiriza muntu yenna, naye nga ennyumba yange erabika yayokyezwa era kati sirina buyambi bwonna. Nakubiddeko ku mukama wange alina kyasuubizaayo ekundi, naye nga sirina nnyumba kati yo yayiweddewo ng'emazima. Ebintu bino byosanze ku kyendaba kuba emmotoka yabaddewo, ebisumuluzo byabadde mu nnyumba mu kisenge, ate ekisenge kyabadde kisibe. Kaakati neebuuza muli ekisumuluzo ky'emmotoka kye twalese mu nnyumba tukisanga tutya wabweru ku pipa, waliwo pipa eri wabweru naye ng'ate twakirese mu nnyumba. Then n'akawaleti aka ssente buli kimu kyayidde, naye ate ko twakasanze waliwo bakasudde nga ne ssente teziriimu. So okuteebereza nti simanyi, naye nga ndabanga ennyumba gye baayokyeza enjokye. Amawulire gano gakusanze? Amawulire gansanze ndi Wandiga ngezaako okutambula okudda ewaka nga nvuga nzira waka. Ne bankubira ne baŋŋamba ennyumba ekutte omuliro naye tolina kyogenda kusanga. So okwewala okutomera abantu okola emisango, nazze mpola mpola amazima naye nga ndi kufuna update
okuva ku bantu ababadde wano ku kyalo. Yes. Enjega eno yaguddeyo nakubiddeko ku bakama bange. Mukama wange Dr. Tango Day namukubidde era alina obuyambi bwansuubizaayo, naye nga mazima ennyumba yaweddewo yo era twasuze mu woteeri, twafunye we twapangisiza ne tusooka tusulako awo nga bwe twetereeza okulaba kiki kye tuzzaako. Yes. Yaweddewo ze twabaddemu jjo era ze tulimu naye tujja kufunayo endala engoye.